Aha, bannange Bobby Brown oyina emboozi nnyingi emboozi ya industry kati nkubulirako comedy ono nze nagwako mbabbi ne bankuba. I'm so sorry. Era ebintu byatambula nnyo nga bankuba ne banziba Erothra eno wansi. I'm so sorry. Nemba nga sikyafuka bannongosa nawona naye gwe tomanyi bye nayitamu. Wanje Eddogo liri buli wamu omuntu asobola okuluka ne bakuba oluyi otama no lizimba naye nga ate luyi. Erinnya lirikuluma n'ozimba bwoli noba nga towona naye nga ddogo. So eddogo teribavu byerikukwata bukwasinga lugoye nti olwambadde lijjira mu bulwadde. Kati nze nagendako mu theatre okunnongoosa musawo n'asooka ngamba sooka ondeeko nga pressure eri waggulu nga ate nze sirina pressure. Naye ng'oli agamba tebalina mulongoosa. Alina kufa bufi. Ko bakola buli kimu ne balaba nga ntandise kati nnwanye ntuuse kaseera ak'okuba nti mmalirize buli kimu kye bagize. Okategedde? Nze natuukako ekisiro omusolo ne gumpita mu kamwa ne mu nnyingo. I'm so sorry. Toyinza kikkiriza. Ni kino kye ngamba abantu. Nze era kyobula njala nnyo mukyala wange. Namwanjula n'omwanjula ekirabo kye nasooka omumuwa. Bambi. Nti mukyala wange yabeerawo okuva nga omusolo gumpitamu nga nze mbeerawo nga kiri kyambeerako sirina kutambula. Olina kugenda. Nga bwe nyambala bwe nti engoye ngende nkole ng'omusolo gumpitamu. Mukazi wange n'agezaako n'okungulya pampa z'abantu abakulu. Nga mba nakatuuka bwe nti ku kkubo nejjula. Ng'abagundi ng'abasawo bagamba ki? Kanatuuka eseera nga abasawo bagamba nina UTI biki ne mujjanjaba n'agaana obona paka nagenda okunkebera. Nga balaba nga bulaba akaseke bwe nakateeka mulo ne kakyama bwe kati nga luli olupiira oluleeta omusolo luli bwe luti. Omusolo tegusobola kuyitawo nga balina oddugolola oddusala wano balutereeze bwe bati tubeere nga ofulumya omusolo. Nga baba balina okulongoosa. $2.8 million. Olwo nno nga batandika okusonda bakola kawa. Era abantu tebangola kasalo n'abantu bansondera. Mama Fine ebisigadde nabimaliriza. Bamu amaanyi siina amaanyi. Okay, fine. All right. Kati obadde okyannyonnyola ku shawa ne Sama. Mbadde nkyakunnyonnyola nti abaana abo bo bamanyi bali waggulu nnyo. Toyinza keera ku makya kugamba maddota nchikude ya nothing. Toyinza keera ku makya n'ogamba bali mukono bali ambizi na wala gy'abasiraamu. Kati Madrati ne Chiko gwe tolina kyobongerako gwe Sama and Shawa be bakwongerako. Ne bolikera ku machano gasigenda kujja mu buseko press conference yaabwe nseko buseko gundi togenda bongerako wali no batolako sajja batandika comedy 210 they are top mu duo be banambe mu bayino obulango obusuka mu 10 ba brand ambassador bo bulango brand ambassador ba Sozo Properties bulango bulala bonna ochegeera. Kati gwe Sama and Shawa toyina kalango ka ku kyalo nti jangu nangireke mpozi ngo mukutte mu byalavu. And by this way Mama Fina amuya omusawo ebyalavu bimukwate naye bino ebirala aleme kuyamba ono ekikono gutegedde. Naye kati gwe sooka weebuuze kyenye kiri awo. Nze atayagala muwala Mama Fina nti yanyiigira. Tewali. Nze atali mu myaka gya musajja ayinza kuba na Mama Fina nti munnaye yanyiiga nti naye omukazi omulala. Munnanga abantu balina fitina batukyayisa abantu awatali nsonga oli mutuufu. Eno la mukama era nakola n'ebyo ne nga Mama Fina bwe nina kye nakola nga nakikola mu nsobi nze ndi mwana. Ekintu kyo ne kakati kinnumba omukazi eyanzijanjaba. Banaye Mama Fina tukwegayiridde nga mpitaalo ku bukuti bwange obw'Ekike Media tusaba tufukamidde. Bobby Brown aba alina kye yakola mami musonyiwe. Nentuka n'okukola omukolo nayanjula buli omu n'abuuza Mama Fina aliwo. Kuba Mama Fina yabyogera ensewulira. Kati mukazi wange yakaaba amaziga nga batugobedde ku geeti kuba nagenda naye. Ne batugoba. Tebagamba nti mugende. Kituufu. Kati bubaka kiboyire eri bakomedian abato. Bakomedian abato nga baani. Generally. Abakomedi abato kyengezo bagamba komedi mumuleke. Buli omwana onye kyalina okukola. Gwenga mwoli. Akugamba gwenga mwoli. Andi ze siri muto. Ombuuziza bato. Banna kati abakulu we muna akaddiwa ne mufa. Anti ati bamanyi lwaki. Bani abanasigala mu. Bagenda sigala bakomedi ne batukolako entondo.
lwa nsonga omuto ayagala kujjawo omukulu takkiriza muto kujja kati amagezi gemba bakireke okusinga okukolima n'okukabya bazadde baabwe kale omwana wange nali manya agenda kola kino kati agenda mu komiti alina nakyafunyeemu kale okitegeera kati babireke kuba buli kimu kyebagenda okukola fe twakikola dda agenda alita kyekipya twambadde ku sikaali twambadde ku biteeteeyi twesiize make-up twesiize emimwa twogeza abakazi bagenda kola ki naye gwe omuntu akola omulimu olinamu otuukirira nze mbale simanyi buzibu buli mu komedira bajja kuvaayo atubuulira amazima kati awo wakoma okumunoonya tewaddamu kumunoonya mama Fina naddamu munoonya nga ngenda kwanjula mukyala wange kuba nayanjula omwaka oguwedde mu gwe 19 lwe nayanjula mukyala wange Bobby Brown we waalivudde mu ddwaliro waali tuyise bannamawulire ne tubeerawo kwolwo lwe twaliise mama Fina teyaliganye kujja kati mama Fina nokola akabaga k'okuwona neweebaza mama Fina ne bakukwata ku bipande ne bakuteeka ku billboard anti oliriza mama Fina nze nava mu ddwaliro ngolere sirina sente nga sirina kyakuzzaako naye nga mpulira kyenyi era nekyo ekifaananyi bakikolera mu ddwaliro baba bakikolera ndowooza emitwalo abiri walikomyewo era ku layivu nanuunya mama Fina walikomyewo era ku layivu wennyini wali wakabaata kati ne kabaata oyo omulaba butuke eri mama Fina ne kabaata oyo omulaba okutera ku layivu ye nno ssebo waligenzeeko ku bantuntu abalala balina zirayivu bangi kwebali nze kenyinyi nakolako ne layivu nga mulaja kuba kati amazima mama Fina bw'obanga yakujja kati wulira n'omukubira ng'ogenda kwanjula ayinza okugamba nti wali oyagala wuliriza yangamba buli kimu kyoyagala kubira Rosette nakubira Rosette nanga mami ate biki nentwala ekifaananyi wa ebulenga nenkiwaayo netukola ne vidiyo nga mwebaza ogirina vidiyo gyeri ku mutimbagano ne gundi yange nyinza oba nkyagirina mu vidiyo nga nebaza mama Fina nga mutwalidde nga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi tulina omu ku ba comedian gwe bayita Bobby Brown. Bobby Brown yono wakabi nnyo ku TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nze Alim Salim Abdul Katongole aka Bobby Brown asinga okugeza bebekulu ne bujinge Uganda. Yeah. Okay. Tulina comedian olunaku olwaleero Bobby Brown kakasa omulabyeko ate nga wamaanyi nnyo ku TikTok awo naye Bobby Brown yono kyemulabyeko afaanana Don Chris. However tujja kubeera tutuukawo mwebale kutula mwebale kusubscribinga oba oli mupya nyigira kagamba ako kasubscribe okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok beera ng'ofollowingako bulambalamba kwendi ku mitimbagano egy'enjawulo. Bannaye munguleeko furniture ntunda furniture omulungi ogw'omulembe awo ku HK Furniture nkubire essimu kola order nange jangu olabeko ate ogule nsanyusa okukulaba nange okusanga banga libadde ddene nga nkulaba bulabi nga ndaba omukyala ku nasinga kulabira wakyaza omukazi yebaka n'embwa tenamala naafu yanfaako omukyala oyo Sophie kitalo nnyo bana nasinga okulabira wenasinga n'okufolowingira bayira nga wakanfolowinga nakakufolowinga wakandaba anali nkulaba naye nga munnayizi abakabisi beefasa be tulibeera eno tuli bakabi munange I'm one of those people abateeraga oba abateema abali easy seeraga nnyo ngeri gye ndi musiraamu nnyo nkimanyi nti bino byakaseera bya dduniya Allah buli kimu akituusa mu buyisa tulina gye tulaga oli otya ofaanana Don Chris Don Chris muto wange mutowo okimanyi nti n'abantu bwe baba banoonya Don Chris bayinza okukwatamu nga bankwatira ki omata mufaanana Don Chris muto wange Don Chris mulinganga abalongo muto wange muganda wange ebyaddala muganda wange kale bannange kyewuunyisa muganda wange era ebyo byonna byonna ebyaliwo byonna byonna Katonda twebaliza Mukama manyi Allah tagera kibi Brown oli otya ntegana bitambula bitya akagambo kantegana naawe nno kasusiza oli mwe Masaka nze ndi weruweru oli weruweru tuli weruweru kana akakomo koyambadde kategeeza kinze nno ndalonda abantu b'ensi akakomo kenyambadde tugamba mbuka kakomo ka mizimu
Yes, yambala kwamba sika mizimu. So buli ale akomo nga bona agamba nti waliwo abambala obutiti for decoration, waliwo abambala obutiti okusima kugonza ekiwato biki specifically kano sembeza akakomako kasembeza abantu kano bakwogerako naye kakomo kyako mutubuulire mu abagambala akakomo kano okafunya akakomako akakomo kano ka byakwerinda azinga kuba tulina enzikiriza kati nzikiriza mu ddiini y'Obuyisiraamu naye era Obuyisiraamu tebutugana kwerinda mu bintu ebimu ebira kuba industry gye tulimu ya majini. Kati oyo jjajja akolawo ekikonde akubawo ekikonde si jjajja naye twerindamu akola omu mpola kubeera teri ataloga n'asaala ennyinyi nnyo agenda nanyokiza kabaani kulwa industry gye tulimu si buli omuntu akwagaliza buli gundi wootuuka buli ddala wootuuka wabawo abalabe 10 awo wenyini wootuuse mbulira ku ddogo eri mu industry ya comedian liwunya n'okuwunya wanjisebo abayayi baloga omuyayi asobola okuloga n'aba nga yakujja mu feesi y'abantu nga wooli naye ng'oli agamba nga tuludde okulaba naye ng'ate wooli okola kati buli muntu ajja aba n'ensonga lwaki azze ayinza okujja nga azze kujja gatula kino ekintu kyokola olwo batakwagala bangi olwo abalumwa bangi kati mu comedy eddogo lingi ate eddogo liri munda kitegeeza kati fena tuli bamukwano tetomanya ani akuloga okujjawo ng'omaze kutambulako ne bagamba oyo najja ati akuloga kati comedy kati eyo bwe mutambula babibagamba babitugamba ne bakugamba nti omyaye gundi ne bakubawo erinnya teri atatambula kujjako nze era nawe otambula anti era bw'oba osaba fena era tusaba ne tusaala naye era wabaawo akayitamu ddogo lyo lingi jo sijja kwegaana babatigomya bannamu nnyo abantu bangi baithe bya comedian bangi ng'obutuuka wa kutuyagala kuvaawo weekuumira awo oyagala gwe baba balaba oyagala gwe baba bookinga bangi naye lwakuba okireka n'olwana luntalo zo asoofu nakyolidde ajja tinaakulaba ziri entalo n'ozivaamu ez'okuba nti oyagala kubeera wakabi nobeera ng'oli awo surviving oli mu survival mode era bw'oba otunuulidde nnyo comedy buli omu alina nnamba comedy si be bayimbi nti yagenda n'abeera eyo comedy buli omu ajja n'akomaawo ti comedy twakola package ya comedy tigwe bw'ojja tosukka ku munno wakiri ensi ekutegira naye n'obeera awo kati comedy bwatyo bwali mubeera nga banene abantu ababeera ku byalo nga kuliko omukazi asiika muwogo ng'omukazi oyo alimala kufa ne kujjako omulala asiika muwogo kati comedy yoyo bwatyo bwali baloga gye bali bakimanyi baloga naye kati siriikirira muli eri mu bwongo bwange nti omanyize endowooza nga kati mbakubamu awo mbatadde ku layini ngamba oba kati ani afaanana eddogo wano ani afaanana oba eddogo abaana baloga ate naddala buno obwana obujja bo buloga nnyo kagala kujja kubeera nga Bobby Brown niro ne kagala kakujja obwo naddala obwana obujja obwo buloga nnyo obuto obwa comedy lwa nsonga nti comedy ono kati yakyuka ajja obuzi togenda bbeera wakabi comedy talinga music talinga TikTok nti bw'okola account enkyofuna abaliwo abakabi bakabi mwe abakajja ogenda kubeerayo obeereeyo nga tobuddeeyo kyobula abalwana nnyo kati comedy ye yafurizinga bwatyo bwali comedy talinga music nti nno oluyimba bagenda ddukuba eyo ku mativi balukolemu challenge bwe comedy kasoosala oba osaze kasooba tewasala tojja sala kati osala otya comedy ebiseera ebisinga tulina nga bwonagamba nti World Cup buli muzanyi ayagala kubeera ku World Cup kati buli comedian alonda kubeera ku comedy store eyo giraba kasi olinnyako emirundi egi oba ofuse wakabi oba okulusenze comedy store temalaga kuyita si buli omuntu emuyita comedy store ekuyita omulundi gumu wekenyinyini audience yawo neekukuba noladamu nakusaba kuba audience ya comedy store si eno wansi eno mu ghetto mu zibalabala obwo eri comedy store emalayo bukya kumakya n'otunulya Bobby bw'otyo ntosese kamera nezikwata ng'omuntu munyiivu omusajja n'akugamba ndowooza olaba
tebaasese mukwano tetugenda kuteekako next week ddayo naye kanyinyi n'okiraba goza buli comedian tayagala kola comedy store buli omu ayagala naye maanyi gali wali amangi wanje banaye buli muntu mulimu gwe yamanya engeri gyaguyitamu comedy store simanyi nti comedy muzibu bwati comedy muzanti comedy se music togenda kuyimba comedy jesu ina kuyiyo noga kati ngabula omukyalo yagenda noyogera kasikati ke akasikati ako ina okwogera kati abantu baseke kati walchovola abaana basinga comedy bamuza ku kintu kitambula ku social media wayagala otambuliza comedy kati nze Bobby Brown nilo tukola comedy ali ku social media Tishakibu yakubye barista bibagenda okwogera ko ate fesi bye tukola fetwogera ku bulamu bw'omuntu omukazi yisa ati waka omukazi omufumba abeera ati omusajja abakwanya omukazi abeera love empye ebeera eti love enkadde fibitwogerako tetwogera ku kiri kitambula mu ggwanga nti ate oli yassa abaana no kati bakomere nebatalina content bebabuukira okyegedde ndimanyi omusajja agamba bannange Bobby Brown yolowooza nze comedy mbadde mumanyi comedy wati waali era bw'oba tolina bwongo nnyo oyinza okulemererwa otulika n'okaabira ku stage kyobola bakapale badduka ne bagenda mu America bali tebalina kyakuddako ate bamaze ne babadipoota ne bakomawo kati semanyi bagenda kuzzaawo temugenda muyita ku gundi ate comedy tebakuyita guyina kukola bukozi kati kapale temugenda muyita anti comedy we Uganda tebayita content oyo akuyisa kyogaa abantu banatega nti kapale waali negwani yamuyisa gwamulaye ku TV ki talina kyagaba ggwanga naye nze ngenda muyita kapale ambuulira omuzungu bwe yamwozesa empale muyite ajja kubuulira bambi kapale abonyebonye nnyo mwamuloga ndowooza bambi naye atani yamuloga nti oba eddogo lyamuddira anti oyinza okuloga eddogo ne likuddira muleke kuba kati kankubulireko olaba nali nawumula nze njagala nkubulire kuva n'olwaleero buli muntu ali mu industry ya music ng'akozesa nnyo eddiini ennyi nnyo nga tagendako mu nsaasi yavaako baswaba kasumba baloki giant bajami culture bakapale bagodigodi sinekandizolo ate nga ndaba kapale kati agira ali nnyo mu byobuwangwa aleka yakomyewo okukola anti omuntu akuloga kati nze nsobola okuloga nenkuloga nga buli muntu alina engeri gyalogeramu omuntu kati swaba kasumba bamwagaza obusawo Buganda Asani gundi oli ani oli ono muyimbi omulala wakadonkamu yani Segawa Vincent Segawa bamwagaza ddiini ya Buisiramu nakasala nakuddamu kuyimba ezo ennyimba za Swaitani ne bamukasuka eyo kuba alimpa eddogo liri mu industry wano mutuukera ku makyano ganze sidda ku social media nokera ku makyano ganze sigenda kuddamu kuyimba nga buli oyingira mu studio owulira obulago bukutta kati nze nali kuteeka akazindalo obulago bwange ne bugaana okwogera oyo naaba naye comediant ate oyinza obutakikiriza nenze ekigambye obulago ne bugaana okwogera olwo gye bampita eyo nga ngenda kubeera MC wa Bikonde ne bampita obulago ne bwekwata naye kati ani akutambulirako nze tebakyantambulirako olina obukuumi obumala otubuulirako akutambulirako labisa nze teryantambulirako labisa gutaba ne muganda wange Doni Chris golooza kati oyinza okumentaininga abantu 1,500 oba 500 oba 300 oba 3,000 buli omu n'aleeta ssente ng'ate buli omu alinda visa kitegeeza amaanyi gaba amaanyi mu famire gyegali tulina amaanyi wangi bannange abantu tubalabira ku mutimbagano bannange Bobby Brown oyina emboozi nnyingi emboozi ya industry kati nkubulirako comedy ono nze nagwako mbabbi ne bankuba I'm so sorry
era ebintu byatambula nnyo nga bankuba ne banziba Erothra eno wansi. I'm so sorry. Nemba nga sikyafuka banongosa nawona naye gwe tomanyi bye nayitamu. Wanje Eddogo liri buli wamu omuntu asobola okuluka ne bakuba oluyi olutama lino lizimba naye nga ate luyi erinnya ne likuluma n'ozimba bwoli noba nga towona naye nga ddogo. So eddogo teribavu byerikukwata bukwasinga lugoye nti olwambadde lijira mu bulwadde. Kati nze nagendako mu theatre okunnongoosa musawo n'asooka ngamba sooka ondeeko nga pressure eri waggulu nga ate nze sirina pressure. Naye ng'oli agamba tebalina mulongoosa. ina kufa bufi. Ko bakola buli kimu ne balaba nga ntandise kati nnwanye ntuuse kaseera ak'okuba nti mmalirize buli kimu kye bagize. Okategedde? Nze natuukako ekisiro omusolo ne gumpita mu kamwa ne mu nnyingo. I'm so sorry. Tuyinza kikkiriza ne kino kye ngamba abantu nze era kyobula njala nnyo mukyala wange. Namwanjula n'omwanjula ekirabo kye nasooka omumuwa nti mukyala wange yabeerawo okuva nga omusolo gumpitamu nga nze mbeerawo nga kiri kyambeerako sirina kutambula nga bwe nyambala bwe nti engoye ngende nkole nga omusolo gumpitamu. Mukazi wange n'agezaako n'okungulya pampa z'abantu abakulu nga mba nakatuuka bwe nti ku kkubo nejjula. Ng'abagundi ng'abasawo bagamba ki? Kanatuuka eseera nga abasawo bagamba nina UTI biki ne mujanjaba n'agaana ona paka nagenda okunkebera nga balaba nga bulaba akaseke bonakateeka muloni kakyama bwe kati nga luli olupiira oluleeta omusolo luli bwe ruti omusolo tegusobola kuyitawo nga balina oddugolola oddusala wano walutereeze bwe bati tubeere nga ofulumya omusolo nga baba balina okukulongoosa $2.8 olwo nno nga batandika okusonda bakola kawa era abantu tebangulira kasalo naye abantu bansondera Mama Fine ebisigadde nabimaliriza bambi era Mama Fine oyo mwebaza nnyo nga bw'okiwulira. Naye mmwe Mama Fine mukyala wa kisa bambi. Mama Fine mukyala wa kisa naye waliwo abamuliraana ennyo. Bakube. Mama Fine oyo mulaba alinga President Museveni tatuukikako. Yeah. Mama Fine bw'akusiima n'agamba nti jangu oyinza okutereeza ku bulamu. That is nice. Nze nali ku live ya Kabata nga ndaja n'okunsondera ssente nga baagala $2.8 nga tulina $10 nga 10 naye nga ate obudde bugoyo nga nfukira mu bupiira naye nga bagala akapiira bwekola mu biro genda lwala prostate cancer ng'ebbanga lye bampadde liweddeyo ndi ku live okwo twogera Mama Fine zimuleeta. Ekirungi kye nnina obadde gye nnina nti abantu bammanyi ate ndi muntu ow'abantu. Mavera kama no bulijjo mulaba kiki ekibulako ne munnyonnyola n'agamba kati kumakya gende mulago Rozeti akusangeyo biru tugenda gisasula bwe tomanyi bwe nawulira annange Mama Fine mukama amuwangaaze 12 nali mulago Rozeti najja ku ssaawa emu era ne Rozeti omwebaza kuba twatula okuva ssaawa emu mpaka 8 nga tulina olinda jjukira bali basajja nibo tubabulira ebyo bagwane tebaliko ba president ba buserebu buli muntu amutwala ngaki netugenda netulaba Dr. Asimu nagamba gende mu banka mu booking tumwadi meeting nasasula VIP kati nkubuli amazema nze nali mu room nga tukana kwesasula $2.8 namala week emu n'ekitundu bala buli lunaku $2.8 week emu n'ekitundu zibe nnaku bameka deni n'abasawo 4 nga buli musawo wa $200 abasawo aba eyo nayo nabbiirya ekitegeera nembeera mu ddwaliro nga nze n'okubogola mbogo nali mu 6B abamanyi mu 6B bw'oba ozze okulaba Bobby Brown olina okumala okuwandiika ate balina okunkubira munda ndisebo waliwo ajja teyagala okulaba tumukkirize mujje ye VIP room gye nalimu awo gemanyi ga Mama Fine. Mama Fine anga mulungi so kati Mama Fine oyo mulaba nga tuvudde mu byaki respect yo njimuwa webale kujjukira banaye abantu nga tebajjukira nagezaawo kwagala omwebaza asobola okutuula ne weba live n'atasiima yadde n'omuntu eyamukuba nagezaawo kwagala omwebaza ne mukulira n'ekifaananyi ekisiige bakikuba nangalo nengenda nenkiwa Rozeti nenjagala mwebaze naye nannambula n'akubula ege Mama Fine omumanyi kati ekifaananyi kyo Rozeti yakimuwa aba yakimuwa nenga simanyi
Mama Fina eno video agenda gira bajja kuvaayo atubuulira amazima. Aba yagimuwa kati awo wakoma okumunoonya. Tewaddamu kumunoonya. Mama Fina naddamu munoonya nga ngenda kwanjula mukyala wange kuba nayanjula omwaka oguwedde. Mu 2019 lwe nayanjula mukyala wange. Bobby Brown we walivudde mu ddwaliro wali tuyise bannamawulire ne tubeerawo. Kwolwo twaliyise Mama Fina teyaliganye kujja. Kati Mama Fina nokola akabagako Mama Fina nyizo okuba webaza Mama Fina ne bakwata ku bipande ne bakuteeka ku billboard. Anti oliriza Mama Fina nze nava mu ddwaliro ngolere sina sente. Nga sina kyakuzaako nenga mpulira kyenye. Era nekyo ekifaananyi bakikolera mu ddwaliro. Baba bakikolera ndowooza emitwalo 20. Walikomyewo era ku live. Nanunya Mama Fina. Walikomyewo era ku live wennyini wali wakabaata. Akati ne kabaato oyo mulaba? Butuke eri Mama Fina. Ne kabaato oyo mulaba? Okutera ku live yenno sebo. Waligenzeeko ku bantu abalala balina zi live bangi kwebali. Nze kenyinyi nakolako ne live nga mulaja. Kuba kati amazima Mama Fina bw'obanga yakujja. Kati ulira. N'omukubira ng'ogenda kwanjula ayinza okugamba nti wali yagala. Uliriza. Yangamba buli kimu kyoyagala kubira Rosette. Nakubira Rosette. Nanga mami ate biki. Nentwala ekifaananyi wa ebulenga nenkiwaayo netukola ne video nga mwebaza. Ogirina video? Jeri ku mutimbagano. Ne gundi yange nyinza oba nkyagirina mu video nga nebaza Mama Fina. Nga mutwalide nga twalide Rosette. Njagala girabako. Nze oba ngirina. Nsooke nkakkane. Kuba bannange kankubuulira omuntu asevinze obulamu bw'omukwano tomutegeera bulungi. Oyo omuntu abeera w'amaanyi ojja gimpeerezaako nga tuvudde wano. Ngirabe. Mama Fina. Okubira Rosette nga bigaana. Ne mutwalira ekifaananyi ekyo ne wabwe. Kati Mama Fina aziramu munoonya. Jiga Mama Fina yaŋŋamba ku live. Bw'oba owonye. Olwo bino byali Mama Fina yandeetera n'okwanjula mukyala wange. Bw'oba owonye njagala tugende twanjula omukyalo oyo tumwebaze. Kyekirabo kyenjagala abakazi tebasanya kuba mukazi wange mwana muto yazaalibwa 96. Mwana muto. Naye yabeerawo n'agamba oyo omukazi tulina omwebaza. Gwe buli kimu kyoyagala nja kikuwa. Era nali nnyo nga mpulira amaanyi okwanjula mukazi wange. Olunaku ne lutuuka mukazi wange n'aŋŋamba tugende wa Mama Fina. Ne tugenda Mama Fina ematuga gy'abeera. Mama Fina nga gyali ne bagaana omutuwa. Lwaki bannange kuba balowooza muzze muleese budget. Nali ntuteyo kaadi. Ate nga budget era nali nirogirwala lwa nsonga yennyini eyaŋŋamba kyonna. Ne bagaana omutuwa naye nga ne ku kashedi mulengedde. Rosette najja n'agamba Bobby wandize ngo maze okuba essimu mami omumanyi biki ne kati mbakubira amasamu temukwata. Nkole ntya era nzize ti Bobby mami omumanyi kati mami anyize ne mugamba olaba Rosette kadi yiyo. N'agitwalayo nama n'agiza n'agikomya n'agamba mami tojja mugamba naye kadi mugitwala. Waliyimiridde ku TikTok yo ku page yo n'okola video yeebaza Mama Fina. Bannange mukyala gwo oyinza oba following oyinza oba tokola ki video ngenda zikusindikira zo. Following naye kati si buli ali wano nti akufollowing nze nkikiridde abantu. Nga nakava bwe nti ku kitanda Makona yajja ewaka. N'akuggyako interview uncut. Era ne video njirina. Nga bwe njogera ku Mama Fina wano era bwe ndamwogerako. That is good then. Sanyuka TV bampa ndowooza eddakiika ngaaga nga ndi kwogera ku nze. Kwa Sanyuka TV yaliwo okuva we nalwala mpaka lwe bannongooza. Kiri kye batamanyi. Era nga mwebaza. Natuuka okuva ku linnya lya Mama Fina olunaku lwe bangobera ku gate. Erinnya lya Mama Fina nindikola bwe nti. Era lero nzemu okugera ku Mama Fina. Lwa nsonga kikyannuma nti omuntu eyawonye obulamu bwange bwe yannyamba ng'abantu bonna bakuvuddemu. Mikwano gyange ogyeko abantu nti bansondera ssente bafaani besimanyi abansonderanga ssente ab'e Dubai abawa naye Mama Fina yennyini ey'omu eyateeka ettaffaali eddene ku bulamu bwange siddangamu kwogera naye. Ne kaakati
nentawakala neŋŋamba Allah yamuleeta ali muzzi era ndimugamba. Oba nga waliwo yakwata Mama Fina. Ale Mama Fina yakwata ate kati ye bamukwata bati. Se buli omuntu mpozi ng'omukutte mu byalaavu. And by the way, omuntu Mama Fina amuyamba. Omusawo ebyalaavu bimukwata naye bino ebirala aleme kuyamba ono ekikono gutekedde. Naye kati gwe sooka weebuuze kyenyo ekiri awo. Nze atayagala muwala Mama Fina tiyanyiigira. Tewali. Nze atali mu myaka gya musajja ayinza kuba na Mama Fina nti munnaye yanyiiga nti naye omukazi omulala. Munnanga abantu balina effitina batukyayisa abantu awatali nsonga oli mutuufu. Eno la Mukama era nakola n'ebyo nga Mama Fina bwe mbalina kye nakola nga nakikola mu nsobi nze ndi mwana. Ekintu kyo ne kakati kinnuma omukazi eyanzijanjaba. Banaye Mama Fina tukwegayiridde nga mpitaalo ku mukutu gwange ogw'Ekike Media tusaba tufukamidde. Bobby Brown aba alina kye yakola mami musonyiwe. Ne ntuuka n'okukola omukolo nayanjula buli omu n'abuuza Mama Fina aliwo. Kuba Mama Fina yabyogera ensewulira. Kati mukazi wange yakaaba amaziga nga batugobedde ku geeti kuba nagenda naye. Ne batugoba. Tebagamba nti mugende. Naye omuntu attitude omuntu gy'ateekawo yeekulaga nti mwakoze appointment. Which is okay kuba tolina kola appointment ninagezaako okuba amasimu. Nga tumufuna. Akufuula bize okola batya. Noga naye waliwo obukyaka ngendeyo asaba mmanyi. Ate omuntu yakwata million 15 n'okusoba. Azimpa abamu. Asobola ate okungana okugenda ewo. Nojja. Oba omuli eri overassuming importance. Kye bayita overassuming importance. N'ogendayo asikali nagulawo akaji ka giti n'olengera ng'atudde wanoomulengera. Wali muyise mami nze Bobby Brown ndi wano ku gate. Ate abaakulabye kubeera bagulawo n'akulaba ne bagamba genda. Basikale bagambira ogenda. Ate amateeka gaawo. Waliwo eng'ombe egamba nti taliiwo. Wamusanga waliwo amateeka gaawo. Olina protocol gy'olina okufollowinga ngo. Anti naye alina okuwa appointment naye kati ogenda mufuna otya. Nkugambye alinga Museveni essimu ye teyitamu. Second ni Commando Rosette naye era naye yeepima bwepimi. Ogenda mugamba. So baba bakwagadde obafuna mangu. Baba tebakwagadde muganda wange. Wamanyi. Ate omwaka guweze kuba nze nawezezza omwaka nga bamaze okunnongoosa. Bambi. Naye nga bambi all in all Mama Fina weebale nnyo okusevinga bulamu. Nze nje nkyamujjukira. Era n'abantu abalala b'oyambye nkakasa ndowooza bwe buwanguzi bw'otuukako mu bulamu. Omanyi tuyamba abantu ne basigala nga bakyatusabira okimanyi ekyo. Ne bwe ndiba mu Kabuli nja kuba mulowooza. Mashallah bambi. Kuba yataasa obulamu gwe. Kyovola abantu abamu tugenda basanga mu ggulu. Nga mwe mwali eno ku nsi nga mwekola obusolosolo. Gwe njala okwemu akafaananyi ng'omusolo gukuluma. Gukuluma. Oyo accident ng'oyagala gufulume. Ne gugaana ofuluma. Kati buli olowooza ekintu ekyo alina ojjukira yakikutaasa. Guluza oba omwagaliza ki? Bambi nsaba Allah amusiime. That is a very good point. Eyo charity y'amaanyi. Kyanga nneesesaasisa. Awo nsiimyewo. Nsiimyewo. Ali solid nnyo. Bannange gwe industry ng'ogirabiddemu ebizibu. Ekikigwe nkutidde industry ng'ogirabiddemu ebizibu. Nnyo. Gwe kyoba omanyi amafumu gali mu industry. Era omuntu akulaba ng'otambula mu kkubo. N'agamba gwe wampona luli. Naye olulala ngenda kuziba. Kati famire yo yebeetegera kye muba muliko. Oyinza okumalako emyezi egi nga tebakubuukinga. N'omwaka ne guggwako naye nga gy'oli. Kati ffe tulina eŋŋombe eri egamba bwe nakubeera promota nja kuŋŋamba kale mujje mukole mbaweeyo 10. Ate toyagala ddikolera. Ezo ziba ntono. Naye n'ogamba wayi kale. Mullo. Kangende abantu bandabeko. N'okuba promota Bobby Brown n'enniro. Bannange kale kandabe omwezi ne guyitawo. Bannange olw'omuba mukola. Kati nze nkubuulira amazima. Katulira wano ndowooza essimu eno yinza okuba yakavuga emirundi ng'etaano. Waliwo ow'Embalala, waliwo ow'Emasaka, waliwo ow'Awa. Kati nze nali mmazeeko omwezi mulamba nga mukazi wange andabako obulabi nga nkomye okyusa ngoye. Nga tosulawo.
nojja n'omugamba celebu balabye ii sajja yinzo mala omwezi nga tasula mbuliri ii mama ng'atenze emisana akeera n'okuba n'essimu ng'oli mukubo n'omugamba bebi mbadde nsaba ontegekera engoye bwezi nzija siina budde n'oteekawo ebintu n'obala kasente kobaze n'omugamba ziizo ne mulinya ate kati oyinza okuba ng'ovambala naye nga ogiza jinja naye ng'engoye ze mulina ziddugala oluusi n'omukazi n'alinya ne booda ne mwesanga ku nozani oteeka mbuteesi keesi mu mmotoka anti kati emirimu egimu ogifunira ate eri togenda ng'oli booking nti ogenda kudda booti osobola okubeera eyo linakubira esimu nagamba mbadde nsaba nga 24 ina date ki nti mbadde ndi free naye nga tolimu 22 23 kalina okwata bukwasi kuba ate n'osala busazi booti oddeeri munaye ffe ebyo byonna tetubimanyi ffe tumanyi ba celebrities bakwana bakazi benzi teri serebu mwenzi ffe ebyo byetumanyi kati gwe tuzibudde amaaso nti omuntu asobola ova eno nadde ffe tuba tulowooza muli eyo mulimu bakazi mweja baana omuyimbi yenna oba omutwala mu industry ya music wama gwe si bw'omanyi naye naddala nga tonya mwenge tosobola kwenda lwansonga oyinza okuva ku microphone eyo ng'okooye olugendo lwakkubye kale n'oyingira mu luumyo ne weebikka ne weebaka n'ozuuka ku makya 10 oba oyinza oba webase 9 n'ozuuka ku ssaawa 4 n'onaaba n'ozaako essimu n'abani abakubidde n'okubira abakubidde mufunira n'eddiiro ezimu bwebityo bwebiri naye ng'okuliisa amaazi otuliisa osobola okubeerawo neweegomba kati nga waitress n'omwegomba kati jjukali naye mbu baserebu muliisa maaso kikumi naye naye buli kye mwagala mufunirawo osobola omufunirawo bw'oba oyagadde ko waliwo n'abeereeta bakyereeta naye omuntu yenna ng'osobola okulimitinga obulamu bwe tosobola kubeera mu bwenzi kati ffe tulina eŋŋombo fenze nga nze ne boyi wange Niro tuwe tumala okula tuvugirawo ffe tetusobola gye tukoze nze sinywa mwenge bwe tuba tugenda hoyima buno obudde tuba twatuuse dda mba neebaza kuba nze nvuga bwe tumala okukola oba ssaawa 10 oba mmeka ebirumu gye batuwadde tugirekawo nedda e Kampala zigenda owera ssaawa ezi nga ndi ku mulyango ewange tetusula eyo kwewala ebyo era kyova olaba Allah akyatukuumye obulwadde twabubuuka naye nga nsobola okubeera ne ku lumu oli najja nagamba waliwo omukazi akwagala n'omugamba lindako waliwo omukazi akwagala batukwana omukazi n'agamba mbwonyo bamumpe bakwana batya nga gayiwe najja negana ne mwana omukazi nga tewagamba otuswazizaho abakazi bakwanira ddala naye ze lumu njagala nkwanemu ku musajja ndabe kiki anti kati omusajja bw'omukwana aba n'endowooza ezi onankwanya kuba teri mukazi akwana musajja I don't have money omukazi alina ssente yakwana anti ate omusajja alina ssente bamukwana tebamukwana yakwana kale ate gwe omukazi alina ssente okwana musajja talina ssente webito webiba bale njagala nkigezeeko naye ne bagayi ba smart boy naye nga kirimu protocol kirimu amateeka osobola okukwana naye nga obwongo bw'omusajja ogenda buddekamu kali nti naye sisobola banaye kirabika okwana ate kati waliwo kino Katonda kye yatonda nga gayi akukuba nga tosobola mukwana naye ate neyeereeta kyali kikutuseeko anti oba weetega oba teweeteze baba omusajja omwetega Allah yakitegeka bw'ati akulabe wetekawo mu gaapu nze nali nkwanyeko omukazi nga andaba gugundi ate kati oba omwagala otya nga ye takulaba anti olize nali nsanzeko omukazi nemukwana naye nga ndaba ku TV na TikTok naye first time yange namusanga nankuba bwe namukwana eyo gye bayita coincidence bwe namukwana wayitawo omwezi nga mulamba gwe wayitawo omwezi nga mulamba nabiŋŋamba oyo abakasasiro munnange n'abantu batukubira nakulaba ddamu 2017 akubye mu 2026
Mbora kwegomba oyo kasasiro munne abantu baba just babyogeramu bwogezi. Naye nga banayo nyumiriza ebintu eby'amaanyi webale kuwona bulwadde. Kati industry lyetya? Industry sembi tugitwalaganya. Yeah. Nawuliddewo ekigenda maaso twalabye Shawa ng'ayomba ng'akaaba ng'awulira bubi. Gagamba nti ba celebrity bagundi ba comedians bano abakulu. Tebababeereddeewo. Babayita ku zi conference nga balina ebivvulu temwagala kgenda. Kati bo bali babeeredde wani? Tebabeerawo. No, we bali babeeredde wani. Nze njagala kati nze ondaba nze kati nyogereko nze nganze. Kuba comedy mutandika 2015. Nze ebbanga lyemaze mu industry ya comedy. Abo abaana bakajanduza bakawiza omwaka gumu bagumu kitundu. Myaka nga 3. Ate banaweza 3. Akazanyo kafe aka Mama Jona kaaliwo ddi Shawa we yankubira n'aŋŋamba nti eryo linnya lyaffe. Ebiri. Yeah. Bawezezza emyaka 2. Naye tebabeererangawo bantu. Nze Samandi Shawa sibala banko nga baŋŋambye nti nga bazze mu bulwadde nti Bobby tukuteereddeko ssentebe ziti. Nze nabawa ne kadi y'okwanjulwa tebagamba nti Bobby munne tetugenda sobola kujja ne tukuwaddeyo 10. Mawula ne Rwini bampa, Madwali ne Kiko bampa, Maria Kiyampa, Batumbeeto bampa. Kale ng'akabiina k'abakomedi. Naye bo bamanyi baakabi. Naye omuntu okubeera owakabi mu industry eno olina okuba nga olina emikwano. Nekirayi mikwano. Olina okuba ndowooza kati kangezese mu bintu oli bwanagamba nti tannaba nakuyiza nda paati 2 mu comedy. Kati awo tebannaba kukutula kuwanda paati. Awo tebannaba kutuuka ku wantu nga oyambadde empale emu ne panti emu n'otuuka n'okulya nti wewunya nga tokyusa ngoye. Kategedde. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi back to business. Tuli mu mboozi ne Bobby Brown olunaku olwaleero. Bobby Brown ono mumumanyi bulungi nnyo nti abaddeko ku mutimbagano okwo ng'atambula naddala TikTok bamumanyi nnyo mumulabye mu bivulu eby'enjawulo. Saagala nnyo kumubannyonnyola nnyo mumumanyi. Asinga okwogeza Bebe Cool ekyo kiteekako ne bugingo. Asinga okwogeza Bebe Cool ne bugingo. Kuba ekyo teri akinsinza Uganda. Twogereremu. Njogereramu kona. Yo bannayuganda amanya eddoboozi bampita Bebe Cool. Halo. Kati Pentagon yaddi. Eddoboozi lya bugingo liitaagamu amaanyi siina maanyi. Okay, fine. All right. Kati obadde okyannyonnyola ku Shawa ne Sama. Mbadde nkyakunnyonnyola nti abaana abo bo bamanyi bali waggulu nnyo. Toyinza keera ku makya kugamba Madrata Nikikude ya Nanfe. Toyinza keera ku makya n'ogamba bali mukono bali ambizi na Walaji abasiraamu. Kati Madrata ne Kiko gwe tolina kyobongerako gwe Samandi Shawa be bakwongerako. Ne bolikera ku machano gasigenda kujja mu Nseko Buseko press conference yaabwe Nseko Buseko gundi togenda bongerako wali no batolako sija batandika comedy 210 they are top mu duo be banambeemu bayina obulango obusuka mu 10 ba brand ambassador bo bulango brand ambassador ba Sozo Properties bulango bulala bonna ochegeera. Kati gwe Samandi Shawa tolina kalango ka ku kyalo nti jangu nangireke embuzi yange yabuze tonna bana kafuna omanyira abantu abakulu omanyira Amoti nga Amoti yagenda otandika comedy nga mama ota nabakulowooza nti ali kuzaala bakyamukuba n'embooko lwaki olina akalenzi ayinza n'okuba yalina vagini ko mama wa Samandi Shawa baba yaliwo mu 98 yali akyali muto nga Amoti atandika comedy kuba Amoti atandika comedy 98 oyo Shawa 1998. 1998. Oyo Shawa kyogamba yawezezza emyaka 3 nti yaliwo. Shawa moto. Kati baite bannamuzaala. Kati gwe omwana akyali mu kibaya. Tunnaba kukana akabaketi ka omo kajjuza musulo na buzambi. Omanyire abantu. Oyina obbawo ekitiibwa. Okyegedde. Toyogedde bubi bambi. No, olina okuba omuntu ekitiibwa. Toyogedde bubi ne wankubadde ayinza okukubuuza nti abazadde b'abalina balina okuwa ekitiibwa. Amanyirire muli akamanyiro era ayinza kummanya nsobola omukuba n'empi. Era wammanyiira. Omuntu omukulu. Omuntu mukulu kikati nze ndi mukulu ku Shawa.
bwaba ine emyaka 2 musinga 2 kyokka bambi shawandoza munonyeko shawandoza munonyeko yalinganga akolanga program buli kiseera ngamba alija tugenda kola wiki eja tugenda buli kiseera nga shawa akyusa program naye naku zino ndi happy mulaba akola n'ekikenki ba comedian si babi naye balina okwetereza omanyi industry eno oyagala kumanya banno ng'ogenda kwanjula obanga oli mulwadde obanga olina show kituufu obanga ogudde mbuzi kuba kati nze nkusiba sente mala kiyinza gamba nti na press conference buli comedian abaayo Madwati ne Chiko buli comedian abaayo amount buli comedian Madwati ne bamawula nabo balinamu ku mpisa embi nabo bamawula tebabeerawo nnyo bannaabo bamawulana naye mbu basindika obubaka mbu bayinza obutajja in person naye mbu baweereza obubaka bo basindika naye tebabeerawo nnyo mu kifaananyi nyinza okuba saagala sente yo nga njagala ojja ompesa ekitiibwa nze ng'omuntu ekyo nakyo kinnumu kituufu kati bubaka kiboyire eri bakomediani abato bakomediani abato nga baani abakomediani abato kyengeeza bagamba komedi mumuleke buli omu anoonye kyalina okukola gwenga mwoli andi ze siri muto ombuuziza bato kati abakulu we munaakaddiwa ne mufa anti ate lwamanyi lwaki bani abanaasigalamu bagenda sigala bakomediani batukolako entondo lwa nsonga omuntu ayagala kujjawo omukulu takkiriza muto kujja kati za amagezi gemba bakireke okusinga okukolima n'okukabya bazadde baabwe kale omwana wange nali manyi agenda kukola kino kati agenda mu komedi alina nakyafunyeemu kale okitegeera kati babireke kuba buli kimu kyebagenda okukola fe tukikola twakikola dda agenda leta kyekipya twambadde ku sikaali twambadde ku biteeteeyi twesiize makeup twesiize emimwa twogeza abakazi bagenda kukola ki naye gwe omuntu akola omulimu olina mutuukirira nze mbale simanyi buzibu buli mu komedi nze ndaba abantu bayimiridde kutusesa comedy store omuntu osobola okujja n'owulira nga ebintu byewawandiise wano waliwo abikola ku stages olina okyusa naye nga ate gwaddako wangi bagamba yagenda kukola eddakiika 5 wezigwako mwe muddayo ogenda okulya mujja okuzo yagenda okukola 2 ng'ali kubeebusa effumu lyo lyoli ng'omwana agikuba nga enduulu era naye nga ate ogenda bikola naye olwokuba yalabye vidiyo yo ku YouTube ku TikTok n'abikola kati olina okukozesa obwongo obw'ekika ekyawaggulu kuba mukoyire eddakiika 5 kati gona tuwamudde akavulu ekivulu kyayagala kutereeza mbadde ndi wansi nnyo nti omwaka ogwedde mbadde mu bulwadde oguzeeko omwaka guli 2025 nali mulwadde oguzeeko mbadde ndi mukwanjula mukyala wange kati muno omwaka nategese njala kusobola kuyingira mu maka gange officially omwaka ogujja inshallah nyafunayo ekivulu nawe naba sifunye ekivulu nina mikwano gyange gyabayimbi ajja okumpayo ekivulu nga kyakwetereeza akimpe amperekereko naye guno omwaka sifiri nga kivulu lwa nsonga siina bulungi sente ate mbadde siri nnyo siina nnyo maanyi kuba omuntu ogenda kutuukirira kampuni kuteekemu sente ng'olina amaanyi already tubadde nnyo mu bantu manyi nze nzikiriza nti ono leero waali ono lyo taliiwo so bwe kityo bwe kiri Okay, bannange omuntu gwendi naye mubanjulidde emirundi mingi naye sijja kuba mubanjulira ye Bobby Brown nonyekawo ku TikTok Bawajoan Brown batusanyusa nnyo kyenyinza obbagamba ngenda kusiibula olabyeko content wange oli omulabyeko nali mulabyeko lwaki nedda nabadde sikimanyi obadde tomanyi olifaanyi nnyo wa shawa nze ndaba buli omu kati ani akusingira mu bakomedian nze siina nsingira awo bannakyemalira bansingira weŋŋamba nti gundi yansingira abalala ne banyiga anibaibe nga tonaba kugenda njagala ontuusiza obubaka ewakano kasiita what is wrong mwagala like how kwagala kuti in love kalunga
ayagala bajipu Range Rover. Love terike. Mukwana ebyo bya kusomero. Olaba ne Shiba yagamba mbu yetasawa beera na musajja mwavu. Ati olokaro. Anti kale. Sigambye nti oli mwavu bambi. Anti kati kalo kasito omulaba. Nzampe bwibudde. Gwe lwaki gw'omwogerera? Ongambye nkutuusiza obubaka. Anti nkuntuusiza gwe toyogera byayagala. Nze njagala nteero mu ngatto za Karo Kasita. Njagala te Karo Kasita wamma njagala otekewo terms and condition. Eyange nawe nga twogedde. Serious Karo Kasita, I want to love you and I really love you. Oh yeah? Yeah, I want to be your boy. Oh my God. Kasi this other golf mommy. Ati oyo ye wamala ali wakati. Oyo ye wali nambe mu Karo Kasita amaze nkubulya. Karo Kasita agenda kuba second wife just in case. Karo Kasita oyina okujja ngo kimanyi Joan Brown gyali. Mama abasajja mwewe ddembe. I want to marry you. I want to marry you. Karo Kasita njagala kuba sebya ddala ndi serious. Mulo. Nempeta najiguze. Wanje. Lwakuba nkyerabidde nenjerabira nagitereka. Bana. Empeta najiguze ya Karo Kasita wenkulabirako ngenda ku proposinga. Wanje. Nze sifuddeeyo oba bana kugoba. Oba nkuba luyi oba ngamba mwali sose ne mukiteesaako muganda wange toswala. Nakuswala ku. Wala wavaawo. Tajavaawo Karo Kasita kyogamba nswaza. Toswaza naye omuntu nga tabimanyiiko ebyo. Naye ndaba. Toyogerangako naye. Karo Kasita ndaba amanyi Bobby Brown gyali. Karo Kasita, I have your ring. Chovola bawa overshooting importance n'ogenda ku gundi. Ku geti ya mama Fina nga takuyise. Anti muna ebintu bye batubulira ate tubaye tubivuma abantu. Karo Kasita. Omuntu akakosanga kivumo. Njagala obeere wakati wange ne Karo Kasita. Bambi nkusaba jati. Bambi. Naye bannange Karo, she's not a bad person. I know omutima omulungi. Naye ebyo ebintu byalaavu ebyo by'omutaddemu simanyi. Nedda Karo Kasita omulaba. However, katulabe kini pwene egenda mutuukako. Karo Kasita omulaba. She has love. Of course I do. And bw'aba asazeewo okwagala asobola okufaayo. He can love. Bwera asobola okufaayo. Kati gwomanyi ki gwe eddoboozi lya Karo Kasita nga lingamba Bobby. Baby, how are you? Good morning. Sounds nice. Naye mu birooto. Si mu birooto. Ate onkwasizza ekisa. Nyingo kyogamba Karo Kasita mbu n'abagereka sobola mutuukirira. No, sobola okumutuukirira but of course. Okyo ndikuyinza okuswala. Onaddawa kati mbasuubiza mwenna mwenna. Nedda kye ngamba kiiki. Karo Kasita bw'osalawo n'onjagala ono taliddamu kuzijjako interview. Karo Kasita ayagala jipu. Ayagala bana abaaki. Anti kati Karo Kasita baba ayagala jipu. Badde njagala osooka okukola mwakavvulu. Anti njagenda ajeewola atagwe mu bintu bye. Njagala Karo Kasita ayagale Bobby Brown nga amutege. Abene ku bino ebyabakyala baguma. Nedda kati lwaki oyagala kati singa ngenda neneewola jipu. Nze gundi nina abatunda amamotoka mangi. Sooka ogyewuleera. Nyinza okugyewola n'emyezi egi. Ebiri. Nomala n'ogizza. Nenzirako nenjimuwa n'ogimuwa nemala nengikima. Tuma ababbi ne bagikima. Kati nze njagala Karo Kasita njagala enganze. Oli mutuufu. Bobby Brown, tata wa King Ira, bawa Joan Brown. Then yageteko bawa wa Karo Kasita. Karo Kasita Brown. Anange Bobby Brown onsanyusiza naddala wetuse kutya Karo Kasita. Naye kakusabira ensonga zo zituke wa Karo Kasita. Karo nze nkimanyi kano ka clip kagenda mutuukako. Ajja kukalaba. Ajja kunteerako ka message ku TikTok. Ngenda kukola ekisoboka kati bw'oba olaba bagenda kunkuba emigo ne ku kivulu kye ku Serena ngenda bbaayo. Njabeera ku stage njamu proposingira ku stage nga 29. Anange. Ngenda mu proposingira ku stage nga 29 ku Serena. Kati bw'oba oganya okutuusa. Naye bannange Bobby Brown. Karo Kasita sente zo zonna taazirye n'azimalawo. Kati neewaddeyo kangende Ruzira nga bansiba olw'omukwano si lwakuvvoola. Kati nze kabansiba olwa love. Nga nkwagala Karo Kasita abaana oli bagamba nti bansiba lwa love nga bw'olaba Romeo and Juliet lwe baafa olw'omukwano kati nze ngenda kufa lwa love. I love you Karo Kasita. Bw'ogaana okunziramu ngenda kujja ku stage ng'oli ku stage ositekawo babbawunsa bankuba embewo. Bannaye bagenda kukola. Ngenda kukwata empeta yange nfukamire mu maaso g'abantu bagenda obba ku Serena ngikulage gwamanyi. Abantu ndi bagamba nti twali ku show yange n'abyogera nze nakiraba nga kijja. Bane abalungi abatulaba tuusa video eno ku Karo Kasita omugambe nti omwana atumye obubaka naye munnaaki. Ntidde okubuleeta. Ojja butuusa. Njja butuusa. Omuntu omuwanga obudde.
omuntu omuwanga obudde mukwano noli ne bwabajja nange ne bwembeera nze nga mpulira nkwegombye mpa obudde ompulirize then ompe opinion yo ate abo bwe buzibu bwange siwuliriza neetaaga okuyiga okuwuliriza okimanyi omwaka guno nsobole okwekolamu omulimu oguva ku lujja siwuliriza bannaaye eddiini ekkiriza sigaba kazindaalo naye neetaaga otandika okugabamu omuzindaalo eddiini ekkiriza bana osobola okugenda n'essaawa yenna wakati essaawa zino kyekyali muntu w'omu ennamba baazikwata dda kiki sigabaamu kazindaalo naye mwana nina okwebeereramu naye nga bannayuganda munaasonyisawo kano nga 29 tugende mulabe ku bebi wange Karo Kasita ku Serena Bambi mujje mutuwagire naffe family Bobby Brown nga mmwe family baby wa my love Karo Kasita alina show nga 29 omwezi ogwokutaano tuli ku Serena Hotel bami mujje muwagire sweetheart wange baby wange my love sweetheart wayogera bulungi bana ayina eddoboozi ndeka oyinza n'okunzita bana olaza ndi mukazi naye banna yayogera bulungi Karo kuba akafaanyi nga ngamba Bobby nga bambi kikaaba amaze akigamba ani don't go naye naawe okitutte ku level ndala zemanyi Karo Kasita nga akaaba Bobby don't go I want to be with you ani amugamba don't worry I'm coming back amazing ngenze kola se gwe nyinza oyinza owunga todamu nakunga omukazi yeka gwemba mmanyi ali ogwo Joani yekani abasigadde saagala bamanyi nga kala asazeewo banyinza n'okukuba oluyimu osemberera oti mba ngenda kulabya Shakibu Nazali Shakibu akkiriza omuwala ina omusemberera tewali yayagala mata mwategekedde ekivulu kyadde kyakabi nnyo mwatekedde ekivulu ekyagundi naye tebanansasula sijja byogerako ebyo bajja kumala kunsasula bajja mala kuwa sente zo bannayuganda assalamu alaikum warahmatullahi nze Bobby Brown Kigozi ya taata lya tata wange bambi aji jali tata wange tomumanyi Kigozi mumanyi wewe ko tamanyi tata wange mumanyi nabanno Kigozi alina sente alhamdulillah tata wange waali sababa mwongere njagala kuyidiya ebisolo mutukyazeeko tulyeko kuyidiya ebisolo tugenda bakyaza bambi mutuyite aji mbadde nsaba kujja kulya kamere ne Karo Kasita ajja kujja abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga assalamu alaikum